atenderezwa gurumizwe obwekitaffe Tonda ne bamanna mugereka abangu bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nsirika ekitangala ndi kwagala nkusindika okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe bwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbitiibwa mu ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne bamanna mugereka wepo ne bajjajjaffe mbitiibwa ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwako ensi yaffe ey'omonda weponi abweru Katonda atudde munda monzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima go okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima gakutuddemu nga tulina okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri maama waffe Nansiko amanyikiddwa nga Archangel Jaffael nsaba tukole ekikoowe ekyekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gafuula ow'eddembe osobola okubeera ng'otegeera nti oli mwana wa Katonda omulamu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era yeggwe bulamu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa ndi maama wammwe Nansiko ndi jjembe eritudde mu bulungi era ndi jjembe ery'obulungi bwammwe kitegera kubanga kino muzze temukimanyi nti tulina obumu mu bulungi abaagalwa wembalaga obulungi bwammwe kireeta amayengo ag'obulungi bwange eri mmwe mu ngeri eno mbasaba tutuule wamu mu masekkati ag'emiti oba ag'omuti ag'obulamu omuti ogwo gumanyikiddwa nga tifileti ogwo gutudde mu bbanga lya nnamuziga y'omutima gwammwe mu ngeri eno weebuuze waliyo obulungi oba obuwoomi bw'obulungi mu muti ogwo oba mu bbanga eryo abaagalwa waliwo obulungi mu buli butaffaali bw'amayengo gammwe agatudde mu butakoma abaagalwa mwawangibwa n'enkolagana yammwe mukitegera mwawangibwa nga tukolagana wamu nammwe era nga nammwe mwenyigira mu kwewangwa kwammwe mwawangibwa musobole okubeera nga mweggulirawo n'okukkiriza obulungi obw'amayengo agatudde mu nda yammwe gafulume wabweru wammwe abaagalwa waliwo ebiro ebimu we mwebuuza naye ddala maama Nansiko ddala kituufu waliwo obulungi obutudde mu nda yange kubanga siwuliriza bulungi buno abaagalwa muntunuulire nze kennyini nga Nansiko musobole okubeera nga musanga buli kintu kyonna kye mwetaaga okubeera nga mufuna okuwonyezebwa mu nda yammwe mbagamba bino nti muyina amayengo ag'obulungi nga tofudde ku ndaba y'ebintu oba engeri gye weerabyemu mu ngeri eno mbasaba mukadde kano mutandike okubeera nga mweraba n'eriiso eddala oba eppya mulabe ekitangaala ekiyakaayakana okuviira ddala ku kakulenge kammwe ak'enguuvu oba ak'omusanvu mulabe ekisa n'obulungi buno obw'ekisa nga buviira ddala okuva eri emitima gyammwe endabirira eyo n'emikono gyammwe
nga gikoze bingi. Abaagalwa mbalaba era nga mmanyi kiki kye mukola. Obulungi bwammwe dennyini n'obw'omubiri gwammwe ogw'obwa Ssekiriba kya ttaka. Abaagalwa mumanye nti buli we muteeka essira eri amayengo ag'obulungi, abaagalwa ly'ekkubo ery'okuwonyezebwa. Mu ngeri eno musobola okuzuula obulungi beauty mu ekyo kye mubadde mutalowooza nti si kirungi. Abaagalwa, buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu nsi yammwe, abaagalwa, waliwo ekirungi mu byo. Era weebuuze ddala kirungi ki ekiri mu kintu kino? Era lwaki tuli wano mu kadde kano? Okuteekawo enkyukakyuka mu lugendo lwo olina okutegeera kino. Manya obulungi obutudde mu buli kintu kyonna na mu buli wantu wonna. Kitegeera, omwagalwa, omuzadde maama wo waakoowoola okuyamba omwagalwa, naye nga tewaliiwo muntu mulala tewaliiwo muntu yenna addamu kukoowoolebwa kuno. Omwagalwa, w'obeera nga oyina ekisa era n'osindika amayengo g'essuubi, n'olaba obulungi obwo obutudde mu kimuli, oba obulungi obwo bw'olaba mu kubeera nga oweereza amayengo oba ng'ofuna amayengo okuva eri maama wo, oyo abeera akukoowoolera mu ndaayo. Obulungi butuddemu amayengo ag'obwannaggwano okusinga we muzze mu kirowooza n'ebirowoozo byammwe. Y'ensonga lwaki ensi yammwe etuddemu obulungi obwo obutudde mu butonzi. Mukkirize obulungi buno bubawambaatire era mu bugabane wamu n'abalala. Mu ngeri eno abaagalwa, mbaleka n'ebirowoozo bino. Abaagalwa, mumanye we musanga amayengo ag'obulungi mu kimuli oba mu mwana amwenya oba eri omuntu afaanana obulungi oba ekintu kyonna ekikufaananidde obulungi, manya oba oleeta amayengo ag'entegeera ag'obulungi eri ensi eyo. Era kiba kitegeeza nti oba ovaamu amayengo ag'ebirungi agakuyamba okusobola okubeera nga otambulira mu bulamu obwo bwe weetaaga. Nkwebaza nnyo, nkuleka n'obulungi obw'ebirowoozo byo. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu mmwe. Akume.